Eka onako olwaleero tutunudde ku ki? Olwaleero luno era tujjayo ayati mu Qur'ani abalokole basoma ekifuula nnenge ogumu ku misomo egyayita twalaba ku nabbi nga sinaba kwanjula gwa leero twalaba ku ekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala obwomu bwe al-wahdaniyya nti abantu walaba ayati kati nga ekyokulabira ku muswati Yasini Allah ayogera barudhila min shaitanir rajim inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin ayeyo bambi batabula Allah agamba tujja kuzuukiza abafu era tuwandiika oba tulikodinga olwokuba ayogerera mu bungi ayogerera mu pluru mu jamu n'endala ate inna anzalnakum inna khalaqnakum bibatabula ate wali Allah agayete huwa Allahu ahadu qul huwa Allahu ahadu kati tujja tuziteetayo ayezo abantu basobole okubanga bazitegeera bulungi nti Allah bw'ayogera nti ayogerera tegeeza nti bangi wabula abayeewa kitiibwa ogwo musomo twagulaba netulaba omusomo ogwaddako gukwata ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga nabbi ono ojasanga nga aya nyingi nga Allah agamba nti nno emberebere mbasiramu yemberebere mbasiramu naye ate nga waliwo nabbi Adamu alayhi salam kubanga Allah bwe yali atuwa obusiramu Adamu ono agenda okutondebwa yatondebwa kuumbwa bwa busiramu era Adamu ye musiramu ombereberye eyasooka tugenda okunoonya obubumbwa bwa Adamu nga yatondebwa kubumbwa bwa buki bwa busiramu ate nabbi Muhammad sallallahu aya ne zijja nga zigamba nti emberebere mbasi mubasiramu netuwebuuza nti Qur'ani ene ekoonagana tetugamba lalala mafita nakudu kwante kola ki wabula okujjako nga gwoba tobitegedde buki so tuvaayo ne aya nyingi kuba mulokola asobola okukwezingako n'agamba nti olaba seeka Qur'ani ya mwene ekoonagana Qur'ani teyinza kubanga aya emu egambye nti Katonda wammwe ali omu ate bw'anaayogera agamba twassa twakola tujja kuzuukiza Qur'ani ekoonagana kyetwatuvaayo tusobola okubeera nga tubannyonnyola netubanyonnyola Qur'ani kyetegeeza wali yali etegeeza ki tubalaga ebitu so ku musomo gwa nabbi Muhammad sallama yali ategeeza nti ye mubereberye mubasiramuka ku mulembe gwe yali mubereberye eri abo abasiramuka ku mulembe gwe so si nti mubereberye yasooka okuyingira obuki ogwo nagwo omusomo nagwo twagulaba netulaba omusomo ogwasembayo gukwata kukusalira nabbi Muhammad sallallahu alaihi ogwo nno ekyagundeetesa nga ngenda okwanjula ogw'olwaleero ekyagundeetesa kubalaga ekisookera ddala okusalira nabbi kubanga era abalokoleza zimu ku ayati ze bajeregerera Muhammad ono yalina ekibi kyali kinene Allah n'amusabira nekiremerawo abo bamaleka ne basaba era nekiremerawo kati mwe abantu mwe mampala enywera lukoba mugenda okukijjawo mala biseera nga bavoola ekyokubiri Katonda ono bw'abanga Allah asabira Muhammadi kitegeeza Katonda ono Allah tali omu eriyo Katonda omulala Allah ono gy'asaba asabire Muhammadi bubatirawe bubuno nefuba tesibo era sebo wibogera mbu Muhammadi okiba nabbi Muhammad khairu khalqillah mbu Muhammadi baba jasi kutyobola kukakanya kujeregerera bwe bityo kati netulaba omusomo ogwo gwasembayo insha Allah nga Allah ali ategeeza esookera ddala okusalira nabbi kuno tekitegeeza nti nabbi ono yali ayina ekyonoono yali ayina ekibi wabula Allah waddembe okukola kyaba ayagadde kubanga tabuuzibwa ate yatobuuza fagenda tubuuza naye ate tabuuzibwa ku kyabakoze eki naye oli asigala agamba nga sitegedde bulungi tetugamba nti nno sife tugamba wabula Allah atugamba nti omuntu gw'abataddeko okusaasira kwe tekitegeeza nti aba alina ebizibu kyekyatwala ewa nabbi Ibrahimu alayhi salaamu mu Bayibuli mwennyini mu lubereberye 12 okusookerawo ddala ku nnyo olusooka nga Katonda agamba nti gwe Ibulayimu va mu nsi ya nnyo ogende mu nsi eyo ensuubize mu nsi gye nnaaba akulaze era Ibulayimu Katonda amugamba nakufuula eggwanga ddene amakulu totya kuba bano byali biganyi taata we nga tamuli bulungi azala
oyo nga tamuli bulungi ayagala kubanga akonye kuba Katonda amukutte mu bbwa be yali abumba be yalinga abajja nga ate abasinza alinga nga yabajja ate omu yabasinza ate omu abatunda afunamu ssente ekisooka yabajja ate babajja bakatonda ate abasinza ate abafunamu ssente kati Ibrahimu bw'amala omugamba kati ebintu ebifaanaganako bwe bityo nti Ibrahimu bw'abagambako nti temusinza bino musaaga temujja bisinza ne bamulwanyisa Allah n'amugamba senguka okole ki oveeyo ne mu Bayibuli nawo ne walaga Katonda n'agamba Ibrahimu nti gwe Ibrahimu va mu nsi yannyo ogende mu nsi ki endala ensuubize totya ogenza oli omu naye naakufuula eggwanga ddene tolaba wali Allah bw'agamba mu Ibrahimu mu surati Ibrahimu alayhi salaam Ibrahimu n'agamba nti Rabbi omulezi wange inni mazima ddala nze askantu min dhurriyati maze okutuusa erimu ku zadde lyange erimu ku zadde lyange biwadin ghayri dhi dharu'in inda baitika almuharram naye ekifo wembatadde wakapa ekifo wembatadde wakalu ekifo wembatadde tewali kisiwa ne kiddawo ekifo wembatadde wakalu enkuba erwawo okutonnyawo naye bafuula abayimirizaawo eswala nga nange kwendi ekyokubiri ofuule ekifo ekyo kuba kiriranye Kaaba kifuule kya mukisa obafuula abayimirizaawo ki era edduwa ya Ibrahimu eyo okuva olwo mwana wattu ye yanukula Makka kati yafuuka ya bbeeyi tebalima tebakola ki naye ebyokulya tebikola ki tebiggwa Makka so njagadde kweta aya nga Ibrahimu atuusizza erimu ku zadde lye mu kifo okuliraana e Makka okuva eno ne wano wagambye gwe Ibrahimu va mu nsi yannyo ogende mu nsi ensuubize ogende mu nsi gye nnaakulaga Katonda mugaa totyagenda bwomu nja kufuula eggwanga ddene tulaba Allah amugerako naga nti inna Ibrahimu kaana umma yali muntu omunenga imaani gy'alina ya mulembe muki ya mulembe mulamba oyo Ibrahimu kategerekese Katonda n'amugamba ekyo ng'okirese ekyokufuula eggwanga nga ddene adakusabiranga nange namusabiranga omukisa n'oyo anakolimiranga nange namukola ki ekibuuzo Katonda ono okusabira Ibrahimu bw'abeeranga Muhammad ono Katonda okumusaako okusaasira kwe yayina ezambi nga ddene kati kyogamba ne Ibrahimu naye yayina ezambi eddene Katonda alyoka abe n'olwekyo mutulage ezambi lya Ibrahimu lyayina kubanga tunage nti omuntu anaamusabiranga nange namuwanga omukisa n'oyo anaamukolimiranga nange naamukolimiranga kati bwe kibeeranga Ibrahimu okumusabira yayina zambi balituwe naffe tubalage eri nabbyani n'olwekyo Katonda okusabira omuntu aba akwagadde buki n'akanyomera akasembayo nga tugenda ku musomo ogw'olwaleero tujja kugutandikako insha Allah naye kanaba katono tono ayi tuli guddako ate omulundi omuki kuba gwe munenemu aya nja gibanjulira nga mmaliriza wano mu mbeera bwetyo Ibrahimu ono tulabye nga Katonda amusabira tekitegeeza nti nno nti gwe basabira aba n'obuki n'ekizibu kitegeeza nti oyo Katonda gwasabira aba amwagala buki kati mumuwalana lwakuba nti Katonda bwamwagala kategerekese bulungi n'ekirimu eyo aya era kutabula abantu kekanyumire kungayo kasembayo okusabira kwa Allah kwe kuliwa nyinako we nali nsomesa omusiraamu onu munajja naye ngenda okumunoonyerezaako nga bwe bano bakawuli kadiimu kira wakaala talina na bujulizi aganti oba nawulira talina na bujulizi bumala soga nti oba yasoma eddiini nagisoma ekigenza ewala naye atula ku musalo ne bakola ki n'akwatibwa imaani nga nseeka nze ndabooza ekyo gamba okunoonyereza ku nsalira ya Allah eno Allah engeri gy'asaliramu nabbi ono Muhammadi nzeruza tekyetaagisa nga tekyetaagisa kitanga mu aya baakituwa kyowagamba nti ayagala okusinga Ibuni Kathiri ayagala kutegeerera Jalalaini ayagala kutegeerera Jaberi ayagala kutegeerera Habari Ibuni Jaliri Imamu Mulamba bonna bavunuzi kati ayagala kukola atya tebakinnyonnyola buga nti nedda ssebo obusiraamu tetugenda kubukola lwa ra'ayiyo ndowoozayo ndabayo kulabakwo kwawukana kubamanyi lalala bali bagamba batya
tugenda okunoonya mu tafsiri ez'enjawulo zekikyenda bamu kaifiya ya salatu ala nabii eri etya kubanga era nabbi bamubuuza wakad suila rasulillah an kaifiyatu salatu alayhi bamubuuza ngeri gye banaamusaaliramu fawajaba biqawlihi n'abaanukulanga abagamba nti qulu allahumma salli salatu ibrahimiya naye ekikulu kya byonna ekiri mu kumusaalira okusabira salatullahi okusala kwa Allah kwa bategeeza kusabaraka kubeera bateekawo athanau kutenda tolaba agamba nti alhamdulillahi rabbil alamin athanau ljamilu okutenda matenda amaki kati ne wano salatullah uthna okusala kwa Allah kwagamba tagenda funa uzu akutame avuname kutenda na kusitula madala kyebayita okutenda kwe kwogera ku muddu nti muddu wange ono amakulu nti Allah atenda nabbi Muhammadi sallallahu eri bamalayika n'amwogerako n'amutenda ekyo kimu mulimu okumusitula daraja n'abeera nga wawaggulu era kyebayita okusaalira oba okumusabira kuteeka mikisa nabyengera eri nabbi ani Muhammad sallallahu ebyo byotayagala ffe tubyogereko tukome wali olwokuba naye wakomawo tobimanyi naffe tubiveeko n'olwekyo nto yali ayagala kunchallenge nga nemugaa nti anedda ssebo ffe tusomesa ekintu nga tukirinako obumanyi bwakyo tumalaga ffe butuka buki nangamba naye era seeka manyi omuntu nga bamuteekamu akantu babuza simanyize seeka gundi yangamba alemerako nemugamba leka byalemerako nga naye tibyono nakida yono nakida seeka jako nakida z'abasiraamu ate omulala naye yansesa nasomesa ku Yesu nebaga nti bannange tulaba wano mu Bayibuli engeri gye yatobolamu Yesu twebuuza ne twewuunya nabbi wa Katonda omulamba kubanga Luka 19:24 Yesu yali nabbi mulamba. He was a prophet. He was a prophet. Yes, sir. Yali nabbi. Yokaana 17:3 obulamu obutaggwawo buli mu kukiza Katonda mu Allah mu amazima nga ne Kristo mutume buki butume ne tugana abasajja abaddira Yesu ne baga simanyi Yesu yabbe embaawo simanyi Yesu yanga tanabye mu ngalo Yesu yagenda ku mutwe muzaitu nagukolimira ebyo byonna Yesu bamimuwandikirako ki nabbi wa Katonda omulamba lwaki ganti seeka tugeza n'ogamba nti Yesu ono kati zi Bayibuli yewandiise otubula nabbi wa Katonda kati ate kati mu Bayibuli eriyo Yesu yakako kitabo ki kubanga fe nabbi Isa alayhi salam yasibwako injiru nolwe tuganti fe twebuuza nti Yesu ono lwaki bamwogerako ebiki kyakubiri abasajja abalokole bawandiika katabo ganti Yesu mulala ne nabbi Isa muki mulala bwe tuba twogera ku Yesu ebigambo tetuba tutwogera ku nabbi Isa tekikutiisa gwe ng'omuki ng'omusiraamu wabula olw'okuba nti nabbi Isa ono tulaganga eri bamwogera mu Luzungu entwogera mu Quran ffe tugamba tekirina buzibu babeera nga gwe bategeezayo omuntu atya lwakubeera bennyini bye batugamba nti oli mulala si ffe twabikola ki bwe kibeera ng'olaba tukyogedde nga somi mu Bayibuli tekitegeeza nti ffe tutwobodde Yesu wabula naffe twebuuza kibuuzo bino byajja bitya ku Yesu kituufu ddala kino kitabo kya Katonda era nange aseeka akida tezizoono ez'abantu kubanga bayinza okugamba nti ate ovuma Yesu ganze sivuma Yesu n'oyo ajja asomewo naye avumaani twebuuza buki n'olwekyo tujja tusoma aya ez'enjawulo ezo okulaga abantu so wali salatullah uthna Allah atenda n'awaana n'asuuta ate salatul malaika dua okusaba kw'abamalayika ekisooka Allah talina gy'asaala kuba kibayita okusala kuba kusaba salatu logatu dua as-salatu logatu dua kati Allah naye kyogamba bw'abanga eswala olulimi lwakusaba naye alina gy'asaba kyekiri kye bagamba Allah bw'aba asaalira nabbi asabira nabbi kitegeeza eriyo wa Katonda gy'akola ki aba takyali omu naye nga ddala kituufu bakatonda bangi babasinza mu bukyamu Allah yaliwo atya Allah talina yateeka kiri mu wagguluwe kati lwaki tubitereeza nti okusala kwa Allah kutenda okusala kwa bamalayika oba okusabira kwa bamalayika duwa basaba Allah asasire nabbi ani Muhammad sallallahu
n'okumusitula amadaala naffe abantu tetuyina njawulo wakati waffe ne bamalayika bamalayika nga bwe bakola nga basaba Allah sokusasira ku Nabi Muhammad naffe era naffe tusaba Allah asokusaasira ebyengera n'emirembe kweshiwa nabyani Muhammad sallallahu ebyo tebyetaagisa kubisoma bannange bikulu nnyo byetaagisa obitemaatema abantu babikole ki babitegeere mukkirize omusomo gw'olwaleero ngwanjula ne bwe kinaaba tugwogeddeko katono tuli kutandika ate omulundi omulala naye nga guno gukoze eki kubanga kati ebbanga oluusi liyitawokko naye bw'osooka n'oddamukko ku musomo guno ogwayita so ntwala omukisa guno okubeera nga nasooka n'ensomesa ebyafaayo by'abannabbi byonna nendeeta nabbi Yusufu nendeeta nabbi Musa alayhimussalaamu Yusufu alayhimussalaamu Sulaimaani ba Musa era tayimu sheekh ejja kuddamu nziremu mbikole ki kuba abantu bajja babyerabira twakwatanga sula yaffe ntugigguka eno tugigwe eno tugireeta ntugigwe tujja kukiddamuko inshaallah ntera n'okuleeta essula endala ez'enjawulo nenzija n'eddiini y'obusiraamu naye nemala ne mbayisaamuko eggaali baga nti busiraamu y'eddiini entuufu kati tuli ku musomo gwa aya abantu basoma ekiki olwaleero luno mu Qur'ani mwennyini mulimu aya ndoza nawe nabangwanjudde bwajuzi inshaallah kuba nsoose eri ate olujja tujja gukola ki waliwo aya eri mu Surati al-Baqara bwe mbaseera bideya 10:11 oba 13:5 nja kuddayo inshallah njikebiri naye nga naawe osobola okubeera nga sibo naawe okeberawo n'olaba weeri leka kuddeyo ogamba nti seeka naye atusobedde yazze teyeetegese tatamanyina aya weeri naawe tuyambeko ginoonye weeri gwe obusiraamu onooba obugasizza ki kifaanagana nga muntu kujja naga nti abasajja abo ab'enjiri abo tebasoma Qur'ani era tebamanyi Qur'ani kati naawe tuyambeko obeeko ettafaali ly'ozimba so leka gamba nti omulimu gwonna mufu kuba abantu tebasoma ki gwe bagambako nti abantu bonna badwaatisi tebamanyi Qur'ani bagimanyi wano nandibadde ntulawo nga sigimanyi tekisoboka kati abantu balemererwa okukola omulimu gwe balina okukola ne bagirega ate ebitakola ki bw'olabanga omusajja dwaati ayinako waaseeredde mu Qur'ani mugambe nti seeka naye Qur'ani tugikole ki so leka gamba bonna tebagikola ki kati gweokozeewo ki simanyi kukowooza Qur'ani olina wooteeka omuzinalo nga abantu bakowooza Qur'ani kawaliwo ebintu abantu badda mu kujere naye tebijja tumalamu maanyi inshallah sekyo nkijje wali ntolesa dikane naye nabanga ate tebagyetegereza naawe gituyambe kwonoonye weekola ki naawe obereko ettafaali lyongera okukola ki aya eyo Allah kuba njendeeta aya eza Allah zajja ayogerako nga atugamba waqalu kunu hudan au naswara tahatadu eyo aya emu kuziri naye nze eno gye njagaddemu kubeerega nti beera mu Yudaaya oba munaswala bw'onooluŋŋama eno gye njagala egamba nti waqaalu lan yadkhula aljannata illa man kaana hudan au naswara tewali muntu n'omu agenda kuyingira jjana okuggyako omuyudaaya oba omunaswala omunaswala ye mukristaayo era oli n'agamba nti seeka bw'obeera nga oŋŋamba omusiraamu talimba genda okuyingira ejjana nga wabuuza agamba taliimu kubanga aya egambye ti waqaalu kunu hudan au naswara tahtadu waqaalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan au naswara tilka amani era Qur'ani asooka sebo nakulayiza poza anayogera mu Qur'ani n'omuddamu nti Allah yayogera mu Qur'ani Allah yayogera mu Qur'ani kale Allah waagambye tewali muntu n'omu agenda kuyingira jjana okuggyako omuyudaaya oba omukristaayo era nagga nti musiraamu toliimu tokola ki toliimu nga sebo kyajuliza kati naggamba ndeetera aya enzija mu jjana ate omala ondeetere aya entwala mu muliro leeta enzijamu oleete entwala mu muliro naawe ompe ekuteeka mu jjana kubanga ntokola ki toliiwo n'ekyo nagamba kanveeyo ntandika okubeera nga aya yino ya 10:11 waqaalu la yadu era nagaye nti ya 10:11 11 nene nga nti oyinza okuba nga ntebye bubi naawe tuyambeko kitegeeze dega nti waqaalu kunu hudan au naswara eyo ya 10:30 olenga Bakara eggwako
ekikumi asatu mu ttaano nayo kanje balage wano mu bwanguusi manyi kati emitimbagano bwe kiri ejjuzo esooka bwekola ki era oyino era ngirabe 135 waqaalu kunu hudan aw naswara tahtadu qul bal millata ibrahima hanifa kituufu ejjuzo esooka bwekola ki kubanga eggwera ku aya 41 tilika ummatun qad khalat laha ma kasabat wala kumma kasabtum wala tusaluna amma kanu yamalun 14 meka 14 no nyagadde kubalaga ayero eri 11 waqalu la yadkhul aljannata illa man kana hudan aw naswara leta aye koleki enzija mujjana nenga ddala kituufu ddala abakulisitaayo bagenda mami nosanga omusiraamu nga yena naweddemu essuubi n'agamba kale bannange kuba agambe qulu hatu burhanakum in kuntum swadikina Allah ali abaddamu baleta obujulizi naye ebiseera ebisinga buli waleeta aya naawe n'omukaanira omu kwegamba oba ogenda kuleeta obuzibu aya tulina mpitirivu olina aya nga 10 gyogenda okwanukuza eno gyaleese sooka oleete endala mpitirivu oluvannyuma omugambe ne wano wennyini bwokutte bambi walabye bubi kubanga wano Allah agambe nti waqaalu Allah yatunyumiza Allah mu kutunyumiza atunyumiza agamba nti era waliwo abagamba oba kitegedde nkitegeera seeka nabagambye omusomo guno tujja kuguddako ku musomo tujja kukebera introduction yagwo eno aya newe tunaba tetweyongeddeyo nnyo wanene kategerekese bulungi tujja kugunnyonnyola naye kyembagamba kiri kimu omusajja aleese agamba waqaalu kunu huda jukira asooka kutega poza nayogera mu Qur'ani n'omugamba nti Allah kati Allah waagamba teri muntu n'omu agenda kuyingira jjana okujjako abaki naye erabira nti gwavu tola oba tomanyi Qur'ani oba olabye ennaku oba tomanyi naha oba olabye ennaku kati Qur'ani ogenda gikolota sheekhe so wano wagamba waqaalu Allah atugamba nti waqaalu era waliwo aboogeranga bagamba obiteekuludde kitegerekeka so si Allah yagamba nti mubeere baki wabula Allah yatugamba atunyumiza aboononefu abagamba atunyumiza aboononefu abagamba nti waqaalu kubanga waqaalu eno tugiyita njogera y'abangi waliwo aboogera nga bali mu bungi senga ebadde qulu firul amri lil jamaa waqaalu boogera bagamba qaala n'agamba qaala ne bagamba babiri nga mudhakkaru qaalata ne bagamba babiri nga muthanna iwe n'abasajja abalokole bazze babisoma naye naffe tetwebase tujja kufaafagana nammwe insha Allah naye nga n'omulamwa gwa gundi eno kusiramula baki kaakati bannange abantu abadde nga bababuza abatasomye busiraamu bwammwe abalokole babatabbidde babalemeddeko wano Allah ali atumiza abo aboononefu abagamba so si Allah yagamba bino wabula Allah atugamba abo abagamba waqaalu lan yadkhula aljanna nti waliwo abagamba Allah yatugamba waliwo abagamba tewaliwo lan yadkhula nyukuteno lan ereetebwa nti newe buli baddi taliyingira lan tadhhabu lan katagano ti la yadkhula aljannata illa man kana hudan aw naswara ndoza seka musomo golo katukumya tujja tandikira watu omulundi omuki omulala olabo tasokomalo kumalizayo ayeno oludako tutandikira wala insha Allah katagambe nti waqalu la yadkhula aljannata illa man kana hudan aw naswara Allah atugamba era waliwo abogeranga bagamba tewali muntu n'omu kubanga lan tekiri baawo yadkhula aljanna kubanga tewali n'omu agenda kuyingira jjana illa okujjako alese khalufa listithnau yakuteekulula man kana hudan aw naswara okujjako abo abayudaaya oba abanaswara abakulisitaayo wabula bambi beeyagaliza besunga Allah n'agamba tilika amaniyuhum eyo yendowooza yaabwe
yokuberanga balowooza era Allah n'agamba nabi Muhammad qul firul amr bagambe hatu buruhanakum abayina endowooza bwetyo baleeta obujulizi bwabwe bambi in kuntum muswadiqina bwe banabeeranga bamazima in kuntum bwe babeeranga in kuntum firu maadi istimraru bwe babeeranga ensonga yabwe gye balimu eyo nga nakati bajagirimu nga era bagirimu bwe banabeera bamazima obeerenga obagoberera ojoyininga eddiini zaabwe naye nga ddala kituufu ddala bali ku kituufu kyova olaba 10:12 Allah n'agamba bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin ebyo ng'obirese bye bagamba byonna bya kiyaaye naye man aslama oyo asiramuka oyo eyeewaayo oyo agenda mu busiraamu wajhahu ekyenyi kye lilla n'akiwaayo eryani eri Allah wa huwa muhsinun nga naye alongoosa falahu ajruhu inda rabbihi bayina empeera yaabwe oyo ayina empeera eri omulezi we Allah wala khawfun alayhim tebagenda kutiisibwa gye bali oba kubo wala hum yahzanun era tebagenda kunakuwazibwa. Allah mukkirize lwe tunadda insha Allah twagala kuleeta kituufu ddala abakulisitaayo n'abayudaaya bagenda tuyingirako ejjana nga ffe tetugiyingidde ku ddiiru ki tuleete aya ebafulumyamu ate ffe tusigale nga tuli muki nyini beesunga era tujja kulaba seeka omukkiriza yaaliwa oyagenda okuyingira ejjana kuba nabo beeyita wabarakallahu fikum wabarakallahu fikum wajazakumullahu anna khair wa kathara Allahu min amthalikum subhanakallahumma bihamdik